naye simanyi lwaki gwe tosiima. Katonda wange yakwateko nasooka jayo entabaaza. Olaba, just understand me. Njagala ontegeere bulungi. Things will get better. Kola buli kimu ebintu bisobola okugezaako tereera. N'anywamu. Alina muzeeyi. Just give me time. Wabula nkusaba ompeyo akadde. You know? Ebintu bigenda kutereera. Ndekaamu. I can see that. Katonda wange bannange. Muzeeyi yeewuunya bwewuunya. Just look at me, old man. All I'm doing is just to see things work out well for us. Yamugamba olaba. When I pray to that nurse. Gwe namukadde. Njagala omanyi nti buli kimu kigenda tereera ensonga lwaki naleeta naasi akulabirire. Naye gwe tosiima ku buli kyonna kyenkola. When shall this end? Gwe buli kaseera oŋŋamba noonye sigale nga noonya mazima bino binaakoma ddi. Ensonga ezo twazoogerako. You know what? Naye omanyi ki? I'll be telling you the truth soon. Mu bwangu ddala ngenda kuba nkubuulira amazima. And there's someone I want to introduce to you very soon. Era nga waliwo n'omuntu omulala gwe njagala okwanjulira mu bwangu obutenkanika. Owulidde gwe Kazende. Naye nga ekyewuunyisa ono kitaawe. Wabula amugamba nga bw'ayagala. Baana b'ennaku zino si bangu. Muzeeyi alina gw'amugamba anoonye. Yero lyagamba agala bino bikome. Buli kaseera aba mbunoonya. Mwakoze buli kimu naye muzeeyi tasiima. Budde bwe butyo bwaziba. Twakwate kubo ne tukomawo ne tudde ebbali. Nakyala yadda maka ge. Ayina mukwano gwe owaaye mukwano gwange. Kampala olwayiro se obweti bwetambudde nkuleeteddeyo ekitumbuwa. Kampala. I don't know how they went to people, even the cars, everything in Kampala is good. Kwegamba obulamu tebunamutambulira bwe mukazi watu buli kimu yalaba kirungi. Digging since morning. Wabula mu kyalo kuva ku makya kulima. Naye eno. Kampala is very good. Ye Kampala ate yasoba. Bwegayokera kutambula. So, how are you living? Kakayisoko omulira akawungeziko kabadde katya. My friend, you don't want to talk to me? Simanyi toyagala kwogera nange. My friend. Bulaja. You don't want to talk to me? Mukwano gwange nawe yogerako nange simanyi toyagala tunyumye mbuzi buki. My friend, how was it? Okay. Oba toyagala kwogera nange. Kankongera ekitumbuwa. Musajja atu naye alina ebizibu bye. Bimwesumbuwa ng'omuntu. Ye nakyana mu kaseera kano akyalojja Kampala. My mom, she doesn't have a phone, so you can tell her that I'm fine, I'm very, very fine. So. Yagamba mutuufu nandikubidde mbange. Wabula mu kaseera kano talina simu. Mba nnyina kubira mukwano gwe ate njogere naye. Olina engeri yonna gy'omanyi gye nsobola okufunamu essimu. Can I get somewhere? Oba Phone. Kyonna ekyekuusa ku ssimu nsobole okuba mu kyalo. You don't talk to me, it's okay. Ayagala bambi kwogerako ne nnyina. Yamugamba oba toyagala kwogera nange kale kiryoke. Lodi tanyega. Kyonna ekyatuukawo Mukama yamanyi mu bulamu bwe. Baakuze bali ne bakuzayo ku maka. Gaali eno ganyirira okukamala. Wanagaga. Naye nga Nagaga gwe twazudde era gwe twategedde. Musajja watu naye yalina ebimusumbuwa. Baamuleetera ne Nasha asobole okumulabirira. Kakazi katuwe katyo kamuyisaawo. Yena tali bulungi tasobola okutengerera. Anti ngenda kussa osooka ofune w'otuulira. Yamuteeka ebbali. Wowe yaye tufudde bannange. Maanyi matono wabula mutabani we ayogera naye mu bukambwe obw'ettabu obuyitiridde.
yamubuuza oli otya. You'll be fine. But give me something to drink. Yamugamba ngenda kusaba ofunirayo ekintu kyonna ekyokunywa. You have juice? Olina juisi? Okay. Kono nyina juisi. Yamugamba kale gwe bw'oleeta. Muzeeyi alina ekifaananyi kyakuteta kita wabula akiteeka bbali wano ku mutima gwe. Nabagaye tukyagenda maaso ne kasinema kaffe kano ak'enjawulo. Anti munayega kaakano kajuisi. Guno si munaanaasi. First sit upright. Wabula ngenda kusaba tula bulungi otereere osobola okanywa kayingire munnange. Maanyi matono ekifaananyi takijja ku mutima. Nabagambye bayitibwa Prince Bros Pictures. Era nga Prince Nahani Umaru abatumiddeko Kamala ne Nana tyabagala nnyo. Yanywako katiriri n'amugamba naye maliriza. Kampala si wonna nti walungi era mu Kampala si wonna nti gaba matiribona. Wabeerayo ebifo ebyenjawulo kitwandise downtown wa mu ghetto eyo. Era mu kaseera kano bakwateko ne bakwolekeza munda. Waliwo baana ab'obuwala tebalina mirimu. Bo balinga bwe bagamba nti wetubazaala ne mukula kasita mumeera amabeere ekifo kiri kimu gye mulina okwolekera genda kweryamu. Bakola mirimu gyabwe kye bayita neekolera gyange. Balina siteegi nga olaba siteegi za booda. Kati mu kaseera kano ziba teziri busa. Mukazi wattu ajja ayita matwale. Kumbe banneeko bamulengedde. Gwe kantu gwe si gwe eyayingira mu matwale gaffe. Baba bamutimpula. Bambi mukwano gwe yajja. Kakazi katuka akaaba. Era we kacholodi akataasa. Ovanga kufuna munna asobola okulwanirira. Banange yali afunye kyaliwe. Mu kaseera akazibu. Good for your health. Nasi yamuyisaawo. Ye muzeeyi nagaga. Buli kimu kiri okke. Wabulayo obulamu teweeyagala. Tetumanyi lwaki. Kati obwero wonna walabika bulungi naye obeera nnyo munda. Yasala bamuleeteko ebweru bambi. Until the birds are flying. But I'm tired. Anti wano osobola okulaba ebinyonyi nga bibuuka. Yamugamba kimu nayize gwolaba nakoowa. Ndi mukoowu mu kaseera kano. Even hens are here. Okay, come and have a rest. Jangu munayo ogituulemu entebe. Okay, thank you. Anti weebale. Easy. Agamba atya Papa Don. Mwebaye tuleetere ebyomulembe. Anti munaye soko kakade mpola mpola. Yamugamba ngenda kutuula. Wabula munnange sewulira bulungi. Wowe. Yaye. Bambi. Now? I'm not saying okay. Yamugamba owulira otya kono siwulira bulungi. Not like before. Before what? The way you were, at least you've improved. And what? I wanted to ask you something. Yamugamba nyina kye njagala okubuuza. Ask. Buuza. How did you make all this wealth? What? Wakola otya obugagga buno bwonna?
Lodi yasooka n'anyonyawo omutwe. My daughter, Yes. Yamuyita muwala wange. let me tell you a story, short story. Ndowooza kankunyumizeeyo akagera akatono. Obugagga omutali ssanyu tebugasa kubanga n'omwavu awakusinga. Otuuka neweegomba okubeera omwavu nga tekikyasoboka. Omanyi omugagga okubanga yeegomba ataddemu abeera omwavu. It mean what? But anyway, it's fine. Yamugamba nga sikitegeera. And how about the photo Naye kirala amanyi kukikwatagana ku kifaananyi. you're holding? Kono kifaananyi ki? Kono ekyo kyennyini ky'okutte. This is my internal affair. Lodi yamugamba kino ky'olaba ensonga zange za munda. Ho! Okay, take me back. Yamugamba kale kwate ekkubo nzizaayo. Nzizaayo munda. Ekifaananyi takita. Wabula nakyala mugaye manyi kukikwagana n'ekifaananyi. Go. N'amugamba kino ky'olaba ensonga zange za munda. Kyonna kye kiri Mukama y'amanyi. Wabula kyasoose omukutu n'amugamba obugagga omutali ssanyu tebugasa. Ofunda okuba ng'oli mwavu naye nga weeyagala. Wabula okubeera omugagga naye nga teweeyagala. Kyekibonerezo ekyasinze mu nsi eno. Bantu bangi abalengera abagagga ne babagombesa. Wabula nga bali ate mu bulamu obuteeyagaza. Lwakuba ate sikuwagira kuddawo okulera ngalo genda onoonya amagya. Obulamu bw'ensi eno bunyuma olinamu. Sajja wattu bamuzaayo bali mu buliri. Good morning. Good morning. Yajja n'amubuuzako wasuza otya. Ati bwe nasuze bulungi. You sit. Gwe wasuza otya. Nga n'amaanyi takyalina. Going to come. Stand behind. Musajja atulinkanako olukya. Buli kaseera amaanyi geeyongera ku muggwa. Mukazi wattu yatu yakwata ekkubo n'asooka amusika amusembeze bali. So you're going to be fine. Buvunaanyizibwa bwe okumulabirira. Najja likodinga elikodi zonna. N'abagambye tubaagala okukamala mwenna abatuwagira. Era abasatu nga batuwagira ebbanga lino lyonna. Wonna wookalabidde. Time to take a medicine. Kyakabi nnyo. To take medicine. Yamugamba ndowooza kati ke kaseera tugende tusooke tufune eddagala. Saawa lyakumira ddagala. Abagagga be mwegombesa. Bali ku mpeke. Tuwadde bali. Mukazi watunga bulijjo. Era ali akedde kakalabya. Ono nduddewo. Kumbe waliwo ali mu jaamu. Jaamu n'akwata omuntu owenkanidde wano. Sikeka nakola kanguzo be. Agenda okuzza amaaso ebbali. Excuse me. N'alinga wai sikeka n'akanguza obuvera. Nyabo! Come on girl. Sooka ojje munnange. Yes, sir. How are you? Wanjise ogamba otya? Are you fine? I'm fine. Oli fine kono ndi fine. Yeah, I remember you. Oh, you can. Simanyi nziwanneerabira kono nkujjukira. So I left you my balance. Do you remember? You want your balance? No. I just don't want to balance. Yeah, I just. Kati kyogamba okimye kono nedda saagala balansi. I see. Yeah. The volume is decreasing. Yeah, So everything is now good, yeah? I'm good. Yamugamba bizinesi egamba etya kono eri okay. Kono kati nkiraba. Yeah. Oh! Can't I just give you a ride? And Nsobola okutwalako. Just come. Kono nedda I'm around. No. just ndi wano kumpi nkyetooloolamuko wano. Yamugamba naawe leka. Okay. Kale Just come here. sooka ojje. I'll take you for dinner. Dinner. Nsobola okutwalako ku dina. Where do Are you you go? meaning, sir? Baby? No. Ki ky'otegeeza dina? Some supper with you. Kale just okufunamu ekyeggulo naawe. Supper.
Supper? Dishes, chicken, what? Kale tulyemuko kyente. Yeah, whatever. All. Kyonna. Okay. So, are you ready to go? Okay. That's Yamugamba waliyo enkoko kono ovukosi enkoko kyonna kyoyagala gyekire. it is mine. Kati tusobola ogenda kono ovukosi omanya bakyala ku nkoko baasoba. Kale motoka yiye kono yange. Yonna nga bw'ogira na buli kyonna ekiri mu kyange. Yeah, just come inside. Akyala yasooka ne yeekanya gaali. Kono yingira munda tofaayo. Please. Yeah. This your car? Yeah, it's mine. No, you don't need to move off your shoes. Yambuuza yo kono ye yange. Ah, Atoze ngato teyazijja mukono tekyetaagisa munaye kujja mu ngato. my dear girls. Katonda watuba naye tufudu bamunakyalo waawo ono. Car? Yeah. Bwebanga yo kale kanyingire Okay. baabano Oh, Jesus. ab'emmotoka. So just feel okay. Feel relaxed. Yamugamba njagala ofiringa okay. Yeah, it's mine. Just emmotoka yange Yeah. Yeah, it's mine. teweeraliikirira. Era bwe katyo sseba akadde keetooloola. Ne bakuze bali ku kikomera ky'amaka k'omugagga. Just feel okay with it. Kumbe waliwo aleese emaali ye mutabani w'omugagga. Munaye wano wembeera. Just come over there. What's this? Just Katonda watuba nakyala natya n'okutambulirako. No. Why tojjaamu? Just come. It's fine. Is this your house, Mom? Yeah. So Wano wakaawo kakasa kono of course. here you can find me. Tufudde. Come on. Jangu naawe. No. Sibanaye ntyayo. Jangu tugende. Sentyayo. Is this your house? Yeah, you're welcome. Yakakibuuza emirundi nga 9. Everything is free for you to use. Yamugamba kimunkwaniriza era buli kintu kyonna kyolaba wano kiri free. Gy'oli okukikozesa. To meet my dad. Mu kaseera kano njagala osinkane kitange. Jangu. Yamuyise ssebo balyemu ekyeggulo bonna. Ladies and gentlemen, Kaveera. That's good. Kaveera ssebo baamulonda ebbala. Naye tebamulonda bulungi baamutwalako auto. I think I should come and sit. Yeebaleko ssebo. Isn't it? Naye ndowooza bwe osanga nyina kutuulaawo naawe si kyo? Kaveera kitakata. So, are you enjoying the place? Yeah. Right. Kyogamba onyumiddwamu kokono of course. Dad. Yasanga kitayo ali ku kyaggulo. Yeah. Oh, Nga omanyi munaye wano mu Buganda. it's something weird. Mwana owataliraana munayise zaala jangu. Otuule ebbali. No, come. Taata yabadde yamwewaza edda owaayo omwana ayinza okusiigirawo obuko. Kaveera. Just get settled. Mukazi wattu bambi tabimanyi nnyo bino eby'ekigagga. So, Entebe yagikulubula. Oli namugamba lwaki totereera? can't you just be happy for me? Just for once. Leka naawe taata tosobola kubeerako musanyufu gye ndi. Kaijasiti omulundi gumu gwokka. Eating now. Is this for me? Yeah, all is for you. Kyogamba bino byonna byange kono of course byonna bibyo. Muzeeyi aseka. Omaye munnaye waliwo omuzeeyi kyalengera. Kana aleese kaki bannange. Mwana aleese embooke waka. Mukuleeta omuntu seba aleese Kaveera. Yeah. Is this my food? All is for you. Okakasa yankono yo nagambye banaye Kaveera. No. What is it? Yajja mbujja kino n'asuula ebbali. Yamugamba nedda. It's called a fork. Eno bagiyita fork. Just take it in your hands. Just gikwate bwoti mukono gyo. My goodness. Ogire. Naye bannange Kaveera. Have you not used this before? No. Kyoba togikozesanga kono nedda. Simple as this. Muzeeyi no yanyumirwa. Alabira ddala katalaala wedde emirimu kati oba akalonzyewa bannange.
Yes. njagala okole bwoti okwate bwoti okitegeera And there you go. then wano okwate ku olye Simple as that. Just use that one. okitegedde corner of course Oh, yeah. bannange mukazi wattu munnakyalo bino teyabimanyira nze sijja kufa nga ntula yazikwata mu bukwasi Do whatever's simple for you. ali munaye osobola okukola kyonna ekikwanguyira nakyala asalawo asakata eddigobe ayaya genda okuzza amaaso nga kitaawe emmere alabika yagikomezaawo nakyala yenna ali apa kunkana muzeeyi yamutunira mutuufu n'amwewuunya ono yakimanya tekitaawe laka tekimusanyusiza baakwate bali ku kifaananyi taata lwaki ekifaananyi banaye tokyesonyiwa Eating. anti munaye sigala ng'ogenda maaso n'okulya aleese omuntu weeka wabula ate ate ebirowoozo biri wala So you have a good appetite. n'addamu neyekanya ekifaananyi obulamu bwe bwonna buli ku kifaananyi wabula tetumanyi kirimu ki tukyagenda maaso ne kasinema nakyala kye yeekola yabatunuulira lengera naye nga bino byonna bikola kusanyusa nakyala But, are you going to stay around? No way. I want to go home. yamubuuza ogenda kusigala kono nedda nziraka Keep eating. kono tewali uzirusigala ng'ogenda maaso n'okulya I don't cook this one. Yeah. I'm learning too. The restaurant I'll be cooking. yenna ali ayogera For me. You come. Yeah. ng'ekintu kwegamba ekitalaga mpisa naddala ng'oli mu maka g'omuntu omukulu acwankuza olucwankuza wabula maami mukazi wattu bino tabimanyi You fine? oli fine taata amwekkanya era amutunulira nkaliriza yasala akwate kuba abaviire kubana buli kintu kyonna kye bakola kimunyiiza waayi kiki Sorry, just keep eating. gwe tofaayo munayesigala ng'ogenda maaso n'okulya Just keep eating. Are you sure? Yeah. okakasa kono of course An old man who needs to ease himself. nga omanyi nti munaye musajja mukadde ebiseera ebisinga guba gumuyitamu kati aba alina okwetereeza Is he fine? Yeah, he's fine. He's fine. naye wakasi ali fine kona ali fine mukazi wattu yasigala agenda maaso n'oludisa akata eddigobe You want? I done. omaliriza mbadde sinaba naye yasituka Yes, I am. just nga wemanyi Okay, anyway. kale You want to be. No. oyagala nkulamuze nedda It's like I want to eat this food. just nze kujja kulya kamere kano Hey! ate emmere ya muzeeyi nakyate yagikwata mu katonda wattu Oh, it's okay, it's okay. kale kiryoke muzeeyi ssebo olwetegudde Okay. mukwano gwange ekyo kiveeko Just be eating. just kale eri emmere yo naye ebyekifaananyi tobikkula nakyala yeemakula olw'emakula enkoko eno gyasinga okumatira You mean staying with someone? Yeah. kyogamba olina gomisinga Brother? No. kono ye bulaza A good friend. Yeah. si bulaza wange wabula mukwano gwange mulungi Make friends, but I just don't know. Your friend, as in which kind of friendship are you? sokoleke njagala okumanya mukwano nabakigwe mulimu You will see him. ojja kumulaba Something I should understand. sokoleke waliwo kyesitategeera Your friend, as in someone you live with? kyogamba mukwano gwo mu ngeri etya bintu byokubeera ne mukwano gwo nga mulenzi munaye sibitegeera He's a good guy. Oh, a guy? Yeah, he's a guy. He's a good guy. Oh, just guy Yeah.
Katonda wattu omanya oweraliikirirawo n'omanya Yeah. omwana ow'obuwala bw'abeera ne kyaliwe nga musajja ate nga gayi mulamba tugamba kiba kitiisa. Nkuweekaano okwono nedda njagala kali akatunda guno omunaanansi sigusobola. Simple wine. Kiki eno nguuli kono nedda just ka simple wine tokanywangako kono kangezese. Akusijja kasobola yasalawo anywemu butunda. Yeah, thank you. Thank you so much. Wabula bambi weebale nnyo weebalire ddala. Call my mom still having right. So you have your phone. I can't call my mom still Yagamba mazima gali nti singa kalo mbadde nnyina essimu oba olina ku ssimu nandibadde nkubirako Yes. ku mukwano gwa maama. Just keep eating it. I'm fine. Okay. Yamugamba bambi sigalako wano kansooke mala okulaba ku kitango mayimu naye agenze eyo yekka. Mukazi wattu n'asigala ebbali. Yeemakula olwemakula n'oba ono n'abulya. Agenda okuzza amaaso. No. This should be out of your phone. She didn't touch this. Ne bannaye kaveera. Kino nakigaanye. I'm sorry for that, but Okay. just So you have to go home. yeah. Thank you. Yamugamba nyina okugenda eka. Okay, thank you. Weebale ku lwa buli kimu n'asooka kunkumukabona. Thank you. Bannange. Let's go. Yamugamba njagala ompulirize. Thank you so much. Katonda wattu yamuleese naye yaleese munnakyalo oli yalagirwa. Yeah, you can take whatever you want. Osobola okugenda nayo kono nedda. Kangende. By the way, I've missed out something. N'ekirala. Kavera. Kaveera. Wait, I need to know your name. Neetaaga okumanya erinnya lyo. Are you okay telling me your name? My name Yes. Annabelle. Yamugamba erinnya lyange mpitibwa Annabelle. Call me Annabelle. Yeah, it's a cool name. I hope you like my house. What is this? Yeah, it's just, Yamubuuza kino ki? Yeah. Kone eyitibwa TV. have you not seen it before? Wali ogirabyeko? Leka kulimba naawe nga nagirabawa. Not seen it before? You be seeing it every time we come in here. Kubona ojja kugira buli kaseera onakwatikuba okujja wano. Kalate kano kaki akalina obupeesa. Why Annabelle? Ebyo bireke byesonyu. Nakyala alobye. Omanyi nga buli kimu kimulobesa. Tukyagenda amaaso ne kasinema kaffe kano yakayise Lags to Riches. Ne Prince Bros Pictures mu kutuusaako sinema egy'omulembe. Mukazi wattu yakomawo mu kiro. Yakomawo nga wamulindiridde. Hi. Ogamba ki? Hello. Tuli otya? Gw'osibye otya? Somehow good. Today I was with my friend Agamba lwaliro mbadde ne kyali wange. house, Era ngenzeeko mu nnyumba yaabwe. To understand who I man. Wabula waliwo ekintu kye sitategeera. Gwani Buladi. Much to know about me. Yamugamba bingi by'oteekeddwa okumumanyaako. Very soon, you will know. Wabula mu bwangu ddala ojja kumanya. I was with my friend's house. I saw there was an old man. He was very, very sick. Yamugamba mu nnyumba ya mukwano gwange. Nze ndowooza ndabyemu omusajja. Wabula abadde mu luwadde nnyo ebitenkanika. I beg your pardon? Nziriraamu. There was a man there. He was very, very sick. Agamba wabaddeyo omusajja wabula nga mulwadde nnyo ebitenkanika. Nakyala alina kye yalengedde kusinziira ku kifaananyi kye babadde bamugaana okulaba. Era mu kaseera kano alina kyategedde. Loodi we bamugamba ebyo ate yanakuwala n'amaanyi ne gamuggwa. I want to go with you. And this morning? Okay. Bugenda okukya bwe buti. Yamugamba nandyagadde ngende naawe. Kono okumakya gano. Yali talina kyakola lwa nsonga kyaliwe. Era nga naye amubeereddewo okumala ebbanga. Baasalawo bakemudde ne beeyongereyo. Naye ng'ekiro kyonna baasuze banyumya.
era mu kaseera kano bingi bye yali amugambye. Nakyala okusinziira nti yali afunyemu ku ssente, yali afusobodde n'oggulayo ku bugoye obupya. Ku nsi kuno bagamba ekitooke kifa nsalira. Nakyala ssebo figa yavaayo, wabula kyaliwe. Anti munaye tugende. Yajja amunyumiza nga bwe yali ekimere, n'ali amenvu, n'anywa akantu akakaawa. Kale wamanga wonabeera ne kyaliwo ng'omwesiga. Bajja bayitawo mpola mpola. Nabagambye Kaselags tulichezi. Ke kasinema ke tuliko era nga kanjawulo nnyo kamala. Baatuke bali mu kikomera. Oh, Anna. Yes, how are you? Kayagenda okutuuka Lodi yamusanga ewaye Anna. Oli otya? What? Ate kino kiki kye nnengera eki? What's going on? Kiki weekanze? Kyogamba ono mumanyi kono of course. What is it? Do you know you? No. Hey. How comes is your friend this one? Yamubuuza kita ky'okubeera ngono kyaliwo. Since when? Katonda watu. He's my friend. No, this shouldn't be. For God's sake, this shouldn't But do be. you know? Kino tekiteekeddwa kubeera bwe kiti bannange. I don't even believe this. Do you know you? Kyogamba omumanyi. Brian, what is it? No, something must be understood here. Musajja atwaga malooki atategeera wano. But do you know you? I just don't understand this. How comes is your friend? It's my friend. How long have you been seeing each other? Oh my God, it's my Kono kijja kitya okubeera nga kyaliwo ye mwasisinkana mutya. Anna, let's listen. No. Lodi no yayitawo buyisi musajja wattu bambi. my friend. Ono yajja amugoberera. Omanyi okuyingira mu maka nga mutufu buli kyonna kyalaba. Alaba akimanyi. Tukyali mugenda mu maaso ne kasinema kafa ak'enjawulo. Nabagambe Prince Bros Pictures be bakabaka mu kutuusaako kasinema kano. Ono naanyiza era apangulukusa oluvannyuma lw'okulaba Lodi. Katonda watu. Nakyala byamusobera wabula ye alina kye yategedde n'emboozi esinga Lodi yagimunyumiza. Yayitawo paka mu kisenge. Nakyala no yali ku Smart TV erabira kifaananyi. Oh, my son. Banaye nga yakatuuka ebbali. Be missing you, Dad. Taata yamuwa omukono n'amugamba mutabani wange. Okay. God be with you. Banaye ng'oluddeyo. Hati mbadde nkumisinga taata. Yamugamba kimu Katonda abeere naawe. Atolooza si kye kigambo kye yakomako mugamba. Agenda okumuyita taata. Wabula nga taata. Kati zembuyaga ezikunta. Taata. Musajja wattu yali afudde. Ono naali bweru byamusobedde dda. Waliwo ekimubobbye omutwe. Omanyi Lodi bulijjo ali kasasiro. Nga kitaawe naggagga. Mazima bulijjo asula ku street. Kyokka kitaawe yafa akuta akafaananyi. What's the problem? Kunagenda okujja owaye buzibu kyate. Dad. Taata. Dad. Taata. Dad. Agenda okumita nga taata tayitaba. Dad. Banayi taata. Vaayo naawe. Dad. Taata. No. Nedda. Just Katonda wattu. answer me, please. Taata bambi nkusaba nziraamu. Dad. Taata. Yawulira ennaku. Just come back. Amazima ogali nti newoomuyita nga taakomewo aba tagenda kudda. Taata abaddewo For you. ng'ali mu mbeera eteyagaza. I'm sorry. I'm sorry, Dad. I'm sorry.
Yamugamba nayo n'asonyiwa taata. Bino tibadde tebirina kubeera bwe biti. Era ngenda kakasa nti mbaako n'ekyenkolawo. Naye ng'agezezzaako bambi omujjanjaba n'amufunira ne naasi amulabirire. Wabula ekyewuunyisa nga n'abadde Kasasiro ate muganda wa Lodi. Kyokka Lodi muwala gwe yafunye ate abadde abeera n'ono. Ono yavaayo akaaba. Obadde kibannaaye. Kiki ate? Ati munnange taata afudde. Sookoleka afudde. Komanya olunaku lwozze n'okomawo kewammwe. Kitaawe lwe yafa. Kati nolaba Senkulu muganda we yali mulamu obweyagaza. Kyokka musajja watu yabadde abeera Kasasiro ku street nga kwasula. Naye nga bagagga ekitenkanika. Musajja watu yakaaba. Mazima kitaawe amufiiridde mu ngalo. Munaye ekitalo. Kakayi gwe ssebo. No. Anna, first lady. Why nawe sooka onindemu katono. This what brought you here now? Kino kye kyakuleese wano. Are you happy now? Kati oli musanyufu? I just don't know. You just come in like that only one day and you mess everything up. Mazima olunaku lumu lwokka lwozze buli kintu kyonna okikyankalanyiza. What's the meaning? Kiraamu Gasiya. Can't you? Gwe ssebo tosobola kunziramu. This is what you came to. Tolina mumwa. No. Ose kitaffe. Just not seeing what you have just done. This second. Tolaba kikyakoze ono omugwagwa omusitira omugwagwa ki ekimukomezaawo. Bring back. Lwaki omuzizza? Goodness. That's not you. Who are you? Vaako nawe tonsindikiriza tonsukuma. Yamukuba engwala. Musajja watu ebigambo bitono yamukwata obulago n'obusungu. Mukazi watu abagamba bambi nedda. Temulwana. Fighting guys. Lwaki mulwana bannange? Yamukwata mu bulago. Agenda okumuta bw'ati nga Lodi. Mukazi watu yamanya obuzibu buguse. Ate olowooza Lodi teyafa. Just kwenyolamu awo katono. Naye nga lwa busungu. Tuzaala abaana. Naye munaye tuzaala mibiri. Lodi yabadde mulamu obweyagaza obw'essanyu nga munnaali Kasasiro. Taata ng'anoonya mutabani we yabula. Laba ate omwana wa street wamumukomezaawo. Kaali kasaaka nako kamala. Nga bagamba oluvannyuma lw'emyezi ebiri nga gimaze okuyitawo. Bakwate kubo ne bakolekeza erudda ku maka. Since the death of my brother, my father. Kati Lodi agamba nga If I start to explain. Wakayita emyezi ebiri oluvannyuma lwa kitange ne muganda wange bwe bassa omuka gwabwe gw'enkomerero. Kono okimanyi wali oyagala nnyo bulazo n'ekitaawo. Yamugamba wala wali kintu kye njagala okukola. Exactly. Kono kintu kiteeba. Yeah, I'm conscious about this. Yeah, and She will be happy. Kono njagala nkyayireko ndabe ku nnyoko mama akuzaala. Kono nkimanyi agenda kubeera mu ssanyufu. before going to mom. Wabula bifo nga tunagenda eri maama. Yeah. Tusooke tugende mu nnyumba. Tugende mu nju. Nkubuulira ekyokukola. Lodi seba amaka yagasigalamu. N'asigalawo ne nakyala.
naye nga bali mu mukwano ogutenkanika. Baasalawo baagalane naye nga basooka kubeera bafurendi. Tubanga wafunye olubuto tekisankana just nga obimanyi. Annabel yagwa mu bintu, yasigala maka, yali ali kasasiro, yali ali ku street, ne munne we babeerangayo. Banange basigaza amaka oluvannyuma lwa taata ne muganda we okufiira mu accident yagwawo. Nga wayisa akaseera twadde bali mu gaali. She will be happy. Baana yagenda kubeera mu essanyufu. She will be happy to see you. Thanks for that. Wabula weebale kunjagala. Baana be balina omukwano. Eziba teziri busa, essimu yavuga. She's done for calling. Yeah, mom is calling. Baana be maama yakuba. Maama so bamugulira ddala n'essimu luli yali tayina. Maama. Yeah, we are coming. Anti munaye mukwano tujja. Okay. Sebo nakyala yagwa mu bintu. Ku nsi kuno bagamba nga tonafa teweevuma nsi. Ne obanga oli kasasiro n'obanga osula wabweru. Kasita obanga okyayina obulamu. Banange buli kimu kisoboka. Ziba teziri busa, laba maama akanyiriro kaaliko. Bamuzeeyi Nsubuge na Lukolongo kuzigidde maama wo neeno. Manya nkutumiddeko. Kyebo balina ne bodyguard. Nakyala bamugulira bugulizi. Abadde amanyi obaani akomye. Banayo mwana wange. Mama. Oh my God, you look beautiful. Laba muwala wange wabalagadde nadda ne mukati ne yeewogoma. Ziba teziri busa omukoba amuggulira. Omanyi abaka abagagga tebalina nnyambala. Maama. Soko kiki ekyo? This is my sweetheart. Yes, ma'am. Hi. Anti ono ye bebi wange. Ugamba otya maama? Anti mu buwanga obumu. Fine. Munange tebaziza naye obumu baziza. Is that secret? Yeah, all right. Okay, come inside. Okay, bye. Yasala babagulire bayingire. Ate basobole okuzaala omwana waabwe ow'obulenzi. Nga bagamba kano ka sinema baakaweereza Eddie Kenzo ne David Lutalo. Okuva eri omukwano ogwa Namaddala eri mwana mulenzi Prince na Hani Umaru. Era nga abagala nnyo Kamala. Yakaislags tuli kyezi. Kugambye topowa sigala ebisigadde Mukama Katonda ajja kukulembera. Anti Annabel Blender n'abasigadde. Naye nga tubagala nnyo muli omu osinzidde okulaba ka sinema. Annabel Blender nkutumidde. Tamzi Media nkutumidde. Prince na Hani Umaru nkutumidde. Ne Papa Don Mulindwa Hani n'abalala mwena. Nga bagamba sound engineer ye VJ Smake Uganda. Wa. Ngenda kusaba Mukama abankuumire. Ate tulindirira akapya akagenda okuddirira akuume.